Mathias Mpuuga Muwanga Kivumbi ne ka group kaabwe abo abalidde millions 2.5 abatozi gambo bwabwe tobakeredde anti abalonzi batandise bafu butule ntyaji Muwanga Kivumbi ekimutuseeke butambala alifa kirojja abaana bamuyisiza ne bamugamba va mu kitundu kyaffe muri babbi mwabye sente z'omiwo Musolo tuli mu kubona abona lwammwe basajja mmwe ab'omulugube am'omuluvu ate Mathias Mpuuga naye abadagezezzaako kuyite Masake eyo mbu abadagenzo okwesolesa nga agenda asoba nga nayo ka meeting kakuye mu bitooke waabwe mu mimwanyi nene ekimutuuseeko emimwanya gifuutusemu emisinde mitirivu anti abaana bamututte nga bamukube bitambi ekyatuuswa nate kikambwe kansooke mbibalage mbibawe namwe mubyewulirireko omanye nti nno munnayuganda mukoowu ate yatamwatamwa dda ne Mpuuga ne Masaka ne kimutuusibwako tebamukkiriza kusembera uliriza ulira So, muleke kunvuma nyina abaana abapita ddagi. Nyina omukyala mpita sweetheart. Nyina maama wange ampita mutabani. Nyina bajjajja bange. Nange waliwo yanzaala. Linda lw'olizaala muganda wo n'omulonda n'omukutanga mukulu n'omuvuma. Ssaabasajja Kabaka akole ki? Kuba Katonda ki? Akyogedde awo mulabi. Baba mugezi mugambe embamba wali ajje mugulire. Oba yagala ssente osobola ozikuwa. Bosi, tosobola jangu kuwe. Katika mpulire mtowa. Tomuwulira muweeki. Tomuwulira muweeki. Tosobola kola atishikuwa kagira. Tosobola kutandikanga kumiwumula bakulembeze bantwale emita. Ngenda tuwe emitwalo 10. Sitangayo kulaba ng'ovuma omuntu yenna. Owulidde? Sitangayo kulaba ng'ovuma omukulembeze ki. Naye obuzibu bwe naazikuwa. Ojja kulowooza nti bw'onoovuma omulala naye ng'akola ki. Jonona munange Muwanga Kivumbi uliriza agaana okuwa omuvubuka ssente abavubuka bazze ku mukolo Butambalanga tebaseka ne bagamba batugambye basajja mmwe mulya ssente mu parliament zirwa ssente 5 zemuba era abali mukuba ku simu yange bannaye temukuba ku simu Muhammad Muwanga Kivumbi atuyanye Musiramu nanga atuyanye okumatiza abantu obakakasa ne bamugamba Mpuuga sente yaziridde njaba musooke mukawulirizo olumanambalage wali ng'abasajja aji bamujjamu amakanzu bana tebaseka ekigambo kya president bano gwe bayita principal penga twakigaana kiri mu bantu wansi Sister Rose Michael Paul Isoba abantu bali anirule kati bagamba sente bulijjo muzirya Muwanga yuno mulaba So, muleke kunvuma nyina abaana abapita ddagi. Nyina omukyala ampita sweetheart. Nyina maama wange ampita mutabani. Nyina bajjajja bange. Nange waliwo yanzaala. Linda lw'olizaala muganda wo n'omulonda n'omukutanga mukulu n'omuvuma. Ssaabasajja Kabaka akole ki? Kuba Katonda ki? Akyogedde awo mulabi. Baba mugezi mugambe embamba wali ajje mugulire. Oba yagala ssente osobola ozikuwa. Bosi, tosobola jangu kuwe. Katika mpulire mtowa. Tomuwulira muweeki. Tomuwulira muweeki. Tosobola kola atishikuwa kagira. Tosobola kutandikanga kumiwumula bakulembeze bantwale emita. Ngenda tuwe emitwalo 10. Sitangayo kulaba ng'ovuma omuntu yenna. Owulidde? Sitangayo kulaba ng'ovuma omukulembeze ki. Naye obuzibu
kati we bavudde wano bamugajambudde omubaka ab'ebitiibwa tubagamba abo abaana Kyagulanyi si abazaala beebutambala balonzi bammwe era bakaawu Abedi Bwanika bamuyisizza manju Abedi Bwanika bamuyisizza manju ajja okuziika atandika odifendinga Mpuuga abantu kye bamukozesa maka kunyu kye bakoza Abedi Bwanika nannyini bulevu bano baanirule tebaseka sister of Mike. I told you never and never kuddamu linnya lya president Kyagulanyi erinnya lya Bobi Wine teriddibwamu Abedi bamugambye wayogera otya ku bukofiira the anirule kakulageko n'akalala wano labe omanyi bano abavubuka basoose ne bagamba ulira ne babawoninga ab'e Masaka ne balooza bali mu comedy ne balooza babadde byakusaaga Mpuuga nadde eri n'atunula n'agamba mbayina ng'olina ki abavubuka mu kisinde kikunga e Masaka abazemu ulira okumanya Mpuuga abaana bamulaze nti be balina amaanyi n'Abedi Bwanika kungayo bagiguddewo ab'e Masaka kunga bagiguddewo bagambye Abedi Mpuuga no Juliet Kakande temulina maanyi gagula kunga mugeze mulinnyewo nga tojeggala Mpuuga n'asindika polisi ekifo n'ekyetooloola mu tewali tebasobola gyeggulawo nze deputy president kyokka nga avaako lwakubiri bw'ateetonda bw'atassaayo bitaano bw'atalisayininga ekifo bakitwala era batunudde eddaani deputy president yaddako Nambooze yabadde agenda kufuna Nambooze yaddezze mu kwogera bitatti yali awo olina okubeera straight forward guno omulembe Betty Nambooze Aisha Kabanda oli awo oyogera bitategereka ku CBS luga what dizanias ebyo Bobi Wine byabwerufu anyize ng'onyiiga nga weetugira ku munyanya ng'owulira gukwokya kubanga revolution eno evudde wala abaana bafudde kati obuyinza abantu bwazze mu kooti y'abantu kunga bagiguddewo e Masaka deputy president agenza okufuna ng'abaana kunga bagiguddewo n'agamba nagiyimiriza ate nabo omusajja ebbaluwa gyafulumizza bannange bagisindise ku parliament ne bagamba received ngenda kujja ku bbaluwa awo mu maaso mbabuli abasajja ne bagenda ne mu masabu bali musajja bawadde bazimba ekintu sooka olabe ab'e Masaka kunga bagiguddewo laba maama akatandike bulungi abavubuka mu kisinde kikunga e Masaka abazemu okuwaga
ne bagenda okutukiza kampeyini zaabwe okukunga obuwagizi eri ekibiina kye National Unity Platform nga bagamba nti agenda kubalemesa. Abavubuka bano tebuvuddeko baali bayimirizibwa ssentebe wa NUP mu Buganda Mathias Mpuuga ng'abalanga kusiiwuuka mpisa. Bano bakuŋŋaanidde mu maka ga mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayancha. Era tutandise okuddamu amaanyi kuba Masaka teyawedde kati tulumba disitulikiti ndala. Tulina okukunga emisana n'ekiro atwekiikamu mu kkunga oyo tujja kumanya yalya mu Uganda olukwe ya kibiina tolina bw'ogamba nti ekibiina ekito tetugenda kukikungira obeera olina ensonga okuba ekibiina kya myaka ena kwesatu toyinza gamba nti tekikunga bantu kuyingira kuba abantu bangi bawagizi ba National Unity Platform naye si bammemba. Kiwandiiko ekiwadde obweyamu era ne kisaba abo bonna abalabika nga bavudde ku mulamwa gw'ekibiina bakangavulwe nga ssemateeka waffe owa NUP bw'agamba. Genda kuwagira nkola yonna yakulengeza n'okutyoboola n'okuva ku kyatandisa w'ekibiina kyaffe ekya National Platform. Olukiiko luno ulira munanga Mathias Mpuuga munne Muwanga Kivumbi nga mugamba abaana bantaayiza baana bansise abaana basaba ssente Muhammad bansabye ne bangamba ebitaano twabigabanye. Abavubuka gye bavudde sitegedde nagamba olabyemu ekifeesi z'ekaamookya nti nedda beebutambala omuwaagi Swaibu omuwaagi Migadde abaana ne bajja tuwadde kibibi tuli mu dduwa abaana ne batandika embeera birimu tetugenda bisobola embeera eno yaddi indisipulini nogamba naye ate abamu maama wange omuto niye nabo babaguze nga bakambwe nnyo omusajja ono Bobi Wine ayingiridde nnyo famire zaffe ne famire zaffe alina yabantu abaana ne babeera bakambwe Muhammad Muwanga Kivumbi naye atakula n'atulula n'agamba tukoze tutya babadde bakyali awo mukaaku n'agikuba ebusoga temunagategeera olwabita boboholic. Bobi Wine is becoming more cantankerous. Nkugambye ebusoga buza swengere mukaaku abadde yagenze balangirira ne Asumani basaalirwa mubagenda beera wejjija abasoga bategeera Oluganda abasoga mwene message bagiwulira ne bategeka budomola batereka omusulo ne baguteeka mu ddomola ne bagamba nango byamwenga nga tujja muyira musulo mukakwaze sajja atwajidde mu bus n'asooka ne yeesiimuula nga bwe ndi mu kwesiimuula mumanyirayo mutwali nanga ogwange mukaaku samarolota bw'atuusa ejjinja n'awetakaawo n'afuna ekyokulya agenza okuwulira NUP everywhere nanga kijja ate mwatugambye waliwo ba DP Jema what is the outside that they are calling my name is it Mukayo Mukayo means what in Lusoga because kitegeeza kibuka namugamba sibu bagamba munda waliwo intruder omusajja afubutuse emisinde banange bino bitaano bizibudde abantu abasoga nga mumanyiranga obi musajja twakulaba kwe barometa owayirizanga obi nga bwe bamusijja mu komera mukaaku ayise manju abavubuka bagobye samota lubega mukaaku paka kuwulira bubi mbagambye essaawa zino abasajja batudde Mpuuga tiimu y'abasajja abamu be balowooza nti be banene be b'ebitiibwa bazimbibwa oba bazimbira ki n'ekyokuzimba nkirabye leero era bakinnyonnyodde bulijjo mpulira abasajja babazimbye waliwo akinnyonnyodde ŋŋenda kukibalagaawo munnange Mathias Mpuuga asamba ennaku zino alina ku drip entu yazisaza kibatu abamu bamugamba oyo Bobi Wine kasita ayogera ekintu tasazaamu ate nga that is Bobi Wine Mathias Mpuuga nsamba birekeraawo naye nali mwongeddeko abamu bamugamba bebi omusajja yali essaawa yonna
kuba bwe yasomye ebbaluwa neke yatudde nga tebampisi nakubirako yatudde nga bakambwe nyogamba ng'obi yakoba Mpuuga nagamba twakola ensobi ababaka obutabeera ku neke baagala yali bayiyewo omubiri Joyce baagala nibaga tukoze tutya kakati Mathias Mpuuga asamba bakyalowoozeeyo ga Muwanga Kivumbi bamutwala yemmera lisekole agambe ebya constituency guno mwezi n'egijambi esonyiwe Lusegula n'agamba bwe kiba kyakulwana lutalo Kabulenga kaziwe Bashir era wa Busiro East Sseggona temugenda kumulaba kubanga ekiri eyo kyekyo abantu bagamba Bobbi kyayogera kiba kito ate omusajja okakafu yabulaga ate temwalabye ekiwandiiko bomusada munange Mpuuga banaddiini banoonya omukulembeze bamulaba bano sima babitibwa twawumula banoonya president bamulaba essimu bagikuba can't be reached can't get it ne banoonya omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi talabika Dr. Ina Sedduga ali wali mu office n'atuuza neke netuula bajuniya gundi bonna ne baga kyeyakoze kikyamu kaakati akabondo kali Basseggona bagamba Mpuuga woogerezaako no resigninga kuba commissioner ne bakuleka kuba deputy president ne bwali kiribeerawa bajja gamba wali enguzi ogwo musango ne IGG awakwata bulungi luzira amagundi ne bagasiba mu yeronze mbankeera kitalya kumutwalira Katogo Mathias kubira Joyce baagala mwa honorable Mityana tugende tukyalira omusajja abasajja ne balabula Sseggona Mpuuga noga woogirira kitukubye ekitiibwa kiba ku ttaka noga musajja ani yamugamba nti ettooke twalisika kyokka ebintu wali tubizanya n'omusajja yakitegera 22 yali agenda kikubawo ng'akafuuka loopu nagawoka kasantiye kale mugende mugira mutambula ku ziredio kaakati waliwo omukutu guno munnange njagala owulirize bulungi kasooke mbapuleyingire kamange president zeno message najoogerako dda abamu tebaagitegeera munnange olw'okuba mumiransanafu mpuliriza wala era amawulire ngaleeta drone n'amawulire n'abamiransanafu 0702 222758 munyige ku bimoji tegeere nti kwe muli munnange nga tugenda mu maaso kasooke mbapuleyingire wano president message eno gyakatambi kano mukewulirize bulungi banaye nga sinnakagendako just a minute okumanya ekintu kigezze era ekintu kino tebabatiisa mwabe mu byalo mwabefudde simanya ababalimba CBS nesoma amawulire nebabuzaabuza temubikkiriza omusajja sente yaziri ez'enguudo zammwe oyo Mpuuga n'akabondo ke era njagala kubalaga kati Mukolo Babalanga Mathias Mpuuga naye ayisiddwa manju era obutambiza abufunye okumala muboni lake kati ulaba kanzoke nkupuleyingire kano jakulaga kano akamuwanga Kivumbi nkabalaze njagala katambi kano lindako just a minute kati waliwo omukutu guno baguyita Mpuuga my leader omukutu ogwo mugulaba Mpuuga my leader guliko abakulembeze ab'enjawulo kuliko abantu ba diaspora era mwe abakulembeze mwenna omukutu guno nagufunye n'abaguliko guugo Mpuuga my leader ne bye mumusuuta ne bye mumuwaga ne kye mbadde musimba yesimbe kuba president mu kibiina kya Nuupu mbu n'eggwanga mbwavuganye muwozi nga kye mwagala ffe tuvuganya mu 7 era abantu bano njagala muwulirize bulungi kubanga eno video egenda mpola
naye ensonga ku nsonga era ne ssente ze mwasasudde abantu bajeema n'abalala okunafuya erinnya lya president tukimawulire omusiru ono engeno okubuuza omwana nga ensonga zaali bbiri ezaleeta obutakkaanya wakati we ne Bobi Wine esooka ensonga y'akazibu Bashir yes ne Bobi Wine Yes. ezaleeta obutakkaanya yes ziri bbiri esooka bwe baamala okulondebwa paalamenti neebawo kadde 200 ow'okugula mmotoka yatowa order nti buli mubaka we azze miliyoni 10 ku kitebe za mmotoka bino byogera gwabyogera nze mbyogera Bobi Wine yasaba miliyoni 10 ku miliyoni 2 ez'ababaka yes buli bwe yagamba bwe yaŋŋamba education n'agitandinga down n'agaana okuziwaayo n'agamba nti tuwaayo miliyoni ya ssente buli mwezi ate wayi 10 million ekyo nekidda ku bbali emyenda bwe gigenda ne gikaalamika egy'ebigulibwa mu Kampala Mawala mu Uganda Bobi Wine ng'ali wamu n'Enyanzi ne Rubongoya ne Sonyonyi baayita omwana ono Kazibwe nemugamba nti constituency yo erimu ghetto erimu Bwayise erimu Kamwokya genda okunga abantu genda okunga abavubuka ne bwe bookyayo petrol stations 2 zokka kijja kutumalira okutambuza omulimu guno ng'abakulu mu NP bagamba Kazibwe Bashir yes kunga abavubuka abo yes mu constituency yo mwokyeyo petrol station 2 mwana n'amugamba nti kyonna kinkaluubiridde namugamba nti agwo oli mubaka toyinza nakumala mwezi ng'oli mu kkomera tujja kubeera ngoja naye abagamba ebyo nga Sewanyana nesegirinya nga bali mu kkomera bavundirayo kati omwana bwe yaŋŋamba nemugamba nti genda buddamu omusinkana mugambe agambe Enyanzi mukulu we yabaakunga kubanga akusinga obumanyirivu abadde chairman LC1 ate akulidde omwo mu ghetto bwava eri waffe Masaka ebintu by'omu ghetto tukola kitutegeera nnyo naye mu kwogera kwe namugamba nti nze ndina musajja musiraamu obusiraamu tebuzikiriza kutta muntu watali nsonga awulira ekintu ekiraga nga Bobi asobola okuyita Bashiri kati ono omusajja Aji mulamba ne sigida azina ali mu kuwayiriza president ono wajeema ye secretary general wajeema batudde gambe kino ekintu olutalo lunene lwaki balwana Bobi Wine bano bonna baali adda ssente za Museveni jeema eri mu nsawo za Museveni ono propaganda temumukkiriza Mathias Mpuuga essaawa zino omulaba n'Abedi bafulumiza ebipande babitimbye mu Masaka lwaki temutimba mu kkala zammwe lwaki totimba mu pipi bibi n'ebipande njagala mu byetegereze bulungi obiraba bano be baffe bano be babigize bigenda babiwa abantu nti bano be baffe bakubiriza zi billboard ku miliyoni 5 ze bafunye era nga balina n'endala olutalo balutadde ku level ate nnene gye batagenda kusobola Abedi nkugamba obulevu obweru mwabe kimanya kabonera bino ebipande mubikozesa ki tubanja basibe bano bali mu kwetunda oyo Mpuuga agenda mu bisanja bisina ng'ali mu parliament yalidde eddwaliro ddamba kani imagine ekyanna mukaaka oyo Abedi bwanika bibino ebipande bitimbiddwa buli wamu ngenda mu maaso mayinze mu Mirasa nafumba buulira ekyo kyekiri e Masaka era njagala mulabe na kino kubanga zino ensonga zetuliko si za kusaaga zino ensonga zetuliko si za muzannyo era njagala akabonda ako kafune message eno era mukulu Mpuuga njagala omwana ono asooka ku message nange nkuwe ulira omubaka Medad Segona oyogedde n'ogamba mbu kitwala emyaka mingi okuzimba omukulembeze era n'ovumirira nnyo pulezidenti waffe kye yakoze nze abuuza omukulembeze eki gwe muzimba mumuzimba ku bwaki Mpuuga gwe muzimba mumuzimba ku bwaki kuba kirabika kyetutategeera bulungi tukimanyi bulungi omukulembeze tuyina omu Robert Kyagulanyi Ssentamu
sibo kiri era nga nammwe muli wansi we kati mutubuulire Mpuuga mu muzimba kuki omukulembeze tazimbika mu muzimba kuki kuba kyetutanategeera Mpuuga gwoyogerako yasoose okubeera leader of opposition akasimu bamuwa kaaki bana bonna bolaba bano ba NRM basatu imagine Mpuuga yabasinze ne ssente omwana omuwulidde akubuuzizza omukulembeze muzimba kwaki nga taseka tasalako musale omukulembeze muzimba waaki batugamba bazimba mukulembeze era information gyenina wano information gyenina njagala owulirize bulungi abakulu bano bazze beefuula ab'ekitalo bazze balowooza bo banantagambwako era information gyenina mu bitundu ebyenjawulo naddala eby'emasaka Mathias Mpuuga Abedi Bwanika n'akabondo kaabwe okuli Ssemujjuŋŋanda balina eŋŋombo etandise okulowooza nti bakitalo natunuulidde Ssemujjuŋŋanda ali mu kuwoza bafuutu soja ne gavumenti ne bwe naakyuka temwasoma obwa minisita fe abajja obufuna Ssemujjuŋŋanda ne Mpuuga lwe lulimi lwabwe nkugamba fuutu soja mulimu abaana abayivu bangi abalina ziddiguli mwe mulowooza bwe mbalaba nga batambulira ku Kyagulanyi tebaasoma we are educated we can analyze issues kati bwe mulowooza uli awo no Ssemujju abaana bavuma Honorable Ssemujju bali bakuvumye mukole bakuyisaamu eggaali naye nze ndi musanyufu abaana bano okuvuma ku Mpuuga ate abaana bavuma beesigye wano ne bamulumane ku CBS bamukube Bampuuga tebabagamu byemukola bikyamu muntu yatugamba mu FDC if you teach your children to abuse other people when those people are not there they will abuse you mwena abanupu collectively Aisha mwe mukulira amagye agavuma abantu ne musirika naye namwe bajja kubavuma omu ku omu kyobola ndi musanyufu Mpuuga naye kabamuvume bavume Sseggona bavume Muwanga buli omu bamuvumeko mpaka lwe banaatuuka ku principle buli omu amanyi nti okuvuma si kirungi kisobola kuwona omanyi nti kati aloni mu mbeera ebatiisa okwogera naga ngende ku leediyo banvume bajja kumvuma kati eggwanga tetusobola kulitambuza bwe tutyo nti mwe mulina amagye omulimu gwabwe olina gyemosaati nomulaba nga ali ku sumidiya gyemosaati ekimutuyanya kuvuma muntu naddeeka naga mukyala wange kyembakoze olwaleero mwe abakkiriza mwe bakama b'amagye agavuma abantu ndi musanyufu kabavume Mpuuga bavume Sseggona mpaka lwe banaatuuka ne bavuma principle okupaka ekyo nga tumaze kukijjawo ekifo muntu abaana nga activist batusanga endajja nankumiraga teri kutuula bano babodirum politician ne bavuma eggwanga lembiteeriyo abantu kye batamanyi Museveni yali mu nsiko bayitongwa Mugisha Heddeke kyova olwayo nange mu gavumenti ya Kyagulanyi nze minisita w'ebyensimbi uli akazi bayingira gavumenti ulira gavumenti tesobola kutambuzibwa buli muntu Museveni lwatuuka enabbingo n'atumya Ssemwogere n'atumya Ssebaana Zakalulumu Baratugo baani mwe kyova olwayo nange mu gavumenti ya Kyagulanyi nze minisita w'ebyensimbi fuutu soja togenda kubeera minisita wa byansimbi ne bw'onaakola otya kubanga naye ayagala nkugambize mu paalamenti nzijjayo ebitabo n'embiibwa ku mmeeza nendandika okutiisatiisa bano wabula kubanga omanyi tebabisomye okitegeera omuntu ali ku levo ya Mpuuga Ssemwogere Museveni yamusanga wano abaali mu nsiko ekyabantu lumungi ababye nga tulina obudde tubasomese e Rwanda ebimu ku byabaleetera obuzibu baba banatera okuwamba gavumenti badokita Beyingana nga bagamba nti tetugenda kulemberwa Lwejema Wiise Military ne balwana bonna bagenda okutuuka mu gavumenti nga bafuuka gambe kufuuka pulezidenti wano abavubuka oba muvuga boda oba muli mu takisi oba muli mu katale oba muli luddawa mwe muwaayo obulamu naye ne bwe tunaabera tuwangudde Museveni
titugenda genda lugendi stage ya bodaboda eyokavule mulete anaabera minisita w'ebyensimbi. That won't happen. Ekinjala bakitegeere naye nga ndi musanyufu olw'omulimu gwabwe olw'okuvuma Mpuuga ne bavuma COMITED ninda lwe banaavuma principal kubanga muba twerinze kuvuma abantu ate ne musirika bavuma Besigye wano abavumanga Besigye nga bajja ku CBS bamuvumira ne bavuma Besigye obudde ne buziba ne batuuka n'okujja ku CBS nti balumbye. Olaba uliriza bulungi omukulu oyo muwulidde bulungi era abakulu bano obalaba omu Mathias Mpuuga yakolako statement n'agamba bamubuza ekibuzo n'agamba gwe nkuba bw'etonnya n'okwata ambuleera n'ogenda mu nkuba ng'oli mu nkuba ambuleera ekuyamba kukola ki kweggama nkuba enkuba bw'ekya ng'oddayo mu kasiisirako bwe kabanga kabadde kavuddeka essubi ekyo kitegeera kyeggamba. Era Mathias Mpuuga ne ttiimu yaabwe ekinyusi kibadde kyabwa pulezidenti era nga Mpuuga bamugamba gwe bw'otajja Lukwago yajja era ne bagamba tukozese Bobi Wine ne bw'abanga agize atutunde era mu ssakaasene eriwo baatudde ne bagamba Mpuuga politikali kitukolera kubanga essaawa zino erinnya lye mwogerako Mpuuga countrywide yadde mu mubbi era naye yeekangabiriza n'akabondoke naye ekituyambye nti abamu baatidde abamu mu kutya kwabwe baatidde batya. Wuliriza bulungi nti bannayuganda abali ku social media temuzikiza kye kino Ssemuju kyayogedde nti baagala bajja tuvuma Mpuuga abadde waliwo ababaka nga yababuzaabuza ng'abaka paalamenti ayina ababaka 23 ababadde alimbye n'abagamba ne bo batozeeyo 226 sente zo zikuweebwa kye twagala kuyuza mu nupu era ng'ekyo kyaggwa dda era mbagamba ebigambo bino mumpulirize bulungi luno olutalo tugenda kululwana paka kuwulira bubi kubanga abasajja babbye ssente abo abasajja bagagga abo Mpuuga bagagga baprotekitinga maali yaabwe. Mpuuga ebyobugagga byayina mu kibuga Kampala teyatandika kubikolera kubifuna ku mulembe gwa nupu kuva ddanga buloka ne babasindika ne bayingira Mmengo kubanga mission gye mpulidde abavubuka abamu babali kulutingira Makerere the likes of Mukasambidde bo ne babateeka eyo banabala ne babadeployinga era ojja kutunuulira obubbo bw'obuddo n'obwa Mpuuga Mathias Masaka bamuzaala Lwengo mwe munoonyereze nnyo ku nnono y'abantu abe batera ozzaala gundi Gabotwa Lwengo Kaweesa Andrew Felix Kaweesa weye Lwengo Lwenga awo gye bazaala Matiya Mathias Mpuuga asamba naye politikisi waabwe mubadde abamu temunnamutegeera era baasoma nnyo Oweekitiibwa Kyagulanyi nti Oweekitiibwa Bobi Wine president wa bano abantu ba G7 bepositioninga buli wamu weebali ewa Besigye gyebali waliwo abali ku lubalaza mu nupu ne bayingira ate ne baba balobinga bagamba Muwanga omuwadde ki namwe ne bakibateekamu ne mukikkiriza because you don't trust yourselves temwekkiririzaamu era kyova obulidde owulira omu yakoze statement analyst omu
nalabo tunulya abaka abali mu Nuupu ng'ogyeko Sseggona Muwanga Kivumbi n'aleeta Mpuuga abagezaako Flavia muwadanku nnyingi abala tebasobola ne bakibateeka mu bwongo ideologically abamu mutya n'okudda mu bampuuga bati basavanti b'Abannayuganda. Mpuuga aleme balimba oyo Mpuuga baatula mu meeting ne Isima Ichuli ne Anita Amongi mwalaba Isima ng'agenze ku parliament. Mpuuga yakirimu okuvuma President Kyagulanyi. Ebivumo Ichuli byavuma President Kyagulanyi byawukana n'ebiriwo kati nga project nene. Era Anita Amongi bwe yajja mu parliament bano yali yakukuta dda nabo. Mpuuga yakibagamba bibino kamba playingire yakibagamba n'abagamba Anita Amongi ye baali bonna yali mukozi we n'abagamba yeewunya omuntu ayinza okumunenya lwaki akwatagana n'Amongi. Kati gwe omusiru ekyo tokitegeera bali bintu si bya mikwano. Twetaaga abantu nga si mukwano gwo amunyigira ku liiso kubanga mbu yamuwaako omusaala ne bakola ebyekisiru ne babba ssente z'omuwi Musolo. Kati tujja ne twogera ensonga zino abamulooza tuli mu circus, we are serious. Nsonga za ggwanga bano abasajja beenyigidde mu kubba eggwanga bano bampuuga. Tunula mu Lwera Museveni agendeeyo Nabugabo bakwataganye bassempijja ne basimba emiceere mu Lwera nga baleesa bantu ba Museveni. Ne Mpuuga alinayo akabanja awo agende Nabugabo ne Mukasambidde baamuwasima n'asimbayo woteeri eyo. Ne Mpuuga naye ayina bajaasi be bakuuma. Emmotoka yiye ekirabo baamuwadde mbwate munnange ow'ekitiibwa bannange mugenda kubonaabona Museveni abafuge ne mutabani we bwe muddamu musima wa kitiibwa. Abantu babbidde mu b'ebitiibwa ow'ekitiibwa gundi ne ng'omutunuulira bye. Zino ssente zaamuweereddwa ne yeegaana kyokka nga Mukatuliki n'aswaza Obukatuliki. Era nze bonna nneewuunya abantu Bannayuganda. Masasi Mpuuga katulya bano abasajja bo baalowooza tuli basiru balabe ng'awayinza opeerawo opposition. Awaliwo opposition oba otunuulira awaliwo opposition awaliwo opposition bw'otunula naye nga Bobby ebyo yabikolako okukwata abo ebikono. Lubongo yasobikola laba buli omu omukono agukutta agunywezezza be bakutte n'okwata. Oli n'ennyindo agikyusizza asonga nawali nga ku bbeere. Can you imagine? Tulya Ssemujju yajja kujja ayimirire mu parliament ayogere alumbeko awo famire ya Museveni basaasanya bweziti adde ekiraba muwezize tajja omulaba kwekalakaasi. Gwe weebuuze Ssemujju ŋŋanda yatalabangako Kyagulanyi Robert Ssentamu nti ali ku mazima yali alinyeko mu nteekateeka ze abadde alabika. Era ono Ssemujju ŋŋanda bo tebakimanyi nti revolution kubanga bo bajja boogera ebyabwe balowooza bazimba kyabwe. Era beezimba nga G20 mayimini bazimba G7 ne baleeta n'akabondo ka G20 nga ababaka baffe bazze ne babagamba kati mwina kwenyweza mu bifo ebya Museveni babibavveeko. Era G20 ne tugikuba nga abamu musirise ne mu kibiina abamu ne basirika nga tubabuuza temusobola kugenda mu structure za Nuupu ng'ababaka ba Nuupu ne mwerondamu ne pulezidenti. Era baatandika n'embeera ne bagamba ababaka ffe mu constituency ffe tuyita Honorable Mpuuga nga Kyagulanyi tebakyamuyita. Era okumanya ekintu kinene ekintu kyasengezeddwa ng'abasajja bano nafunye information ey'omunda ennyo. President Kyagulanyi wabadde awo asobola okweza emyaka 2 mu nsi
Yallahi mbadde va ku internet. Bobi Wine abakuweza myaka 2 ng'ali mu nsi tabakola kino kye kyamutaasizza babadde bakiteeseteese nga mission nnene ekiro ekiddugavu kigenda kwatika batya baani abasobola odduumira yeno mission gye mulabye nga bajja bakwata abaana ennaku zino bakwata omu gundi sima safe border na safe ne bamukwata kasala Muwanga ne bamukwata ne bagira bakiriki naye nga ababawaayo beewo bemubadde mulowooza bwe bamala obbakwata pugana nga abalala balimbe ne ssente buvubuka ki obuwoggana kaweeye 5 twambira nsanafu tebatusobola kubanga tetuli afuta mane nga babala Kyagulanyi okumukuba manda before 2026 agwe wali bano baveeyo deputy president yalina okuyita olukiiko tukoze tutya akalulu kabindabinda omusajja bamulidde ensi mugiraba tesituse era tukoze bwetuti ne bwetuti ulira ekintu ekyo bwe kiyinza okuguma Kyagulanyi omukuba mu kaseera kano tuvaako Bobi Wine omanye emyaka gye tudde emabega omanye emyaka gye tudde emabega naye ng'emisota gitambula kigere kimu era Mpuuga kubanga alinamu mentalite ya Musevenism constitution bwe bagamba bataddemu ebisanja 2 naga tima ne gwesika n'aleeta kamera n'agamba nti tekisoboka kuteeka bisanja 2 mu ngundi eyo omuntu aba w'amaanyi omuntu aba wa kitalo byebyo olwaleero ebituuse ku mukulu Mathias Mpuuga nsamba tutali nnyo okuva Masaka gy'abadde agenze Lubega muka kujinja bamufuutuddeyo nkakomyewo nga nnyindo yenkata Muwanga Kivumbi olaba ebimutuuseeko abaana kibali mu mukola bali mu mulangira ssente kuba bali banguzi abasajja bano babadde bujjo batulimbalimba badde ne batulimba tulwanyisa Museveni naye nga ate bali bakulagana naye ati ekyo president yayimbako n'agamba bannabyabufuzi abali ku opposition ne batukulamu musimbi kati najja n'agamba lisitugenda kuddamu kukkiriza mbere n'okubeerawo omulimu oguliwo gwa kutereeza ggwanga lyaffe Uganda ekisibano gye Museveni bana abasajja bano Muwanga Kivumbi Muzeeyi Mpuuga Muzeeyi Sseggona abo abali mu kalibe ebyo abeelowooza mbu bo bakitalo then tebakyalina kye bakoze kati ssente tebakyalina kye bafiirwa kati balaba banya balina bye bafiirwa kati balinayo ebyobugagga byabwe bakoze kati batuddwaga ne bwenkaddiira wano kati bakujjako Museveni tebibalya kati muvunaanyizibwa bwe mu Uganda we nagyoli okola nayo n'olutalo kuba lwaffe tutereeze eggwanga lyaffe waliwo n'aboogera ebimalamu abantu amaanyi ndoza omujja kutegera bulungi abantu bano gwe bakolera tugaba abantu bekalakasa tujjako gye no Museveni Ssemujunga ndagamba mwabe akalakasa temujja kufuuka ba minister meaning amalamu amaanyi abaana nti ani mulwanira mu bwereere mu biveeko ebifuba jja biwaffe munange bwanga president yakokonyeza era kwade kusaba kwa bannayuganda ba people power naga Ssemujunga kali n'ensonga tumuweemu ne tuloza no bakuwadde nti bakwagala nnyo nedda bambi ate abaana bemuli mu kunyooma mu kuvuma abafuuti soja abaana no basoma lwakubanga just mbeera mbi gye balimu ayina mwe mwali bubi manya abantu mwerabira gye muvudde ne mulowooza muno mwe mwatandikira kati mulaba nga abatandikirawo Ssemujunga mubadde wano nga muli bubi ng'oli reporter nga muli bubi nnyo embeera nawe ogimanya abamawulire obadde bubi nnyo nga twali ssente z'ofuna awo mukulu Mathias Mpuuga nsamba yali bubi nnyo laddaga kati okwewoomyawoomya laga embuno yalina senete walina wali mwavulu nkupe lukyolo ane mukulu Sseggona naye bw'atyo bwe yali mwenna gye muvudde gye muli mu kuvuma bano abaliyo mulowooza bo tebasobola kuvaayo ne munange obukyabuziba buno atulinde mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako omukama Katonda nsaba bankumire tujja kuba tuddamu mweraba